za president Obote siza abalango bonna zize ng'omuntu. Museveni akoze ebikolobero bingi era tugenda mujjako naye abanyankole tebagenda kusasula bizibu bya Museveni tebagenda kubonaabona bakikozesa nnyo okuthrowinga fear eyo nti Bobi Wine bw'anaatekinga over mujja kubonaabona Museveni waliwo omunyankole gwe basasula tribal allowance ewete nga abaana bagenda okuddayo ku ssomero twali wano era mu bantu abali baleeta ebintu betwatugabana b'ebintu mwalimu Eddie Mutwe mwalimu Akireewo kaakati ate naye era famire ye eri wano kubanga naye kati political prisoner kati muwambe tutwekuma bweti tetumanya ani addako enkya muyinza okuba musisinkananga nange n'abange bali omu nga naffe tuli omu obanga n'owoli embeera nga bwegenda mu kiseera kino we tujjidde ku mpewo nga akulira essomero lya NUP erya NUP School of Leadership Doreen Kaija awambiddwa nga jibwa mu makaage gy'abeera abasajja ab'ebyokwerinda ababadde babagalidde emigemerawala era nga bali mu ngoye za leeya. Tugenda kubeera tukuwa ebisingako wano. Olunaku olwaleero omukulembeze wa NUP awadde ababulibwako abantu baabwe abattibwa abaasibibwa olunaku olwaleero awadde bakyala baabwe n'abaana ebintu bye bagenda okukozesa ku ssomero taamu esembayo eno gye tuyingira mu kaseera kano nga buli muzadde alikanayo kyani anoonya fees na ssente ezizaayo abaana bano Bobi Wine amaze okubeera ng'akibakolera. Mu lunaku olwaleero era Nkonge Kibalama eyali nannyini kibiina kya NUP basinkanye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Simanyi kino kirekawa aboogezi ababeera eyo ku mikutu nga bagamba ekibiina kigenda. Olunaku olwaleero basinkanyemu biki bye boogeddeko ogenda beera nga obimanya naye ng'embeera y'obulamu bwa Kibalama Nkonge bo tebuwooma oba tebuwoomya nakabululu. Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. Bobi Wine asinzidde mu baana bano ne bazadde baabwe abaabulibwako abaami n'abaana n'ababuulira ani omutuufu awamba abantu baabwe. Nabyo tugenda beera nga tubitunuulira. Constituency eziwerera ddala 5 Parliament yagambye nti zino constituency zeetaagisa mu bwangu obutagambika. Simanyi oba we tuba tetulina constituency zino tetusobola kubeera ng'eggwanga litambula. Nabyo tugenda bitunuulira so nga tetujja kusembya speech ya Bobi Wine nga tuggalawo. Tugenda beera nga tubitunuulira byonna. Nzikiriza tukole bwe tuti tukomewo tusimbule. DPTV Uganda, Dawn People Television. Nzikiriza nkubuuzeeko nti osiibyeyo otya buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera webale nnyo webalire ddala. Nkomyewo ne Ali Zigala ku guli omulundi nalaba obubaka Seeka nga abantu basiima. Komyawo Seeka tuli basiimu nnyo okutulaba ne basiima n'okutuwuliriza. Tusaba Katonda abongere obbagaziiza bateeke data ku masimu kubanga tukyabawa bingi. Amiina. Ebyo tyabateerayo ssebo ndowooza mbuulize ddala. Buuliza ddala kuba ssebo abalungi abatulaba kanange mmala okuyisaawo kano bannampigi mwenna Mpigi district nga bwefaanagana tubaleetedde omubaka wammwe w'abakyala bamuyita Aisha Nakasibante Ali Zigala oyo mukyala wa muto wange ali Haji Twaha Sekitto Ali Zigala yeesimbyewo ku kifo ky'abakyala district y'Empigi. Bannampigi mumulabire ddala Aisha Kabanda ava mu Bakaloddo famire ate najja afumbirwa mu Bali Zigala
family. So byonna ezo family bezogerwako Mpigi neteri wala nnyo ne Butambala za mulirwano wano Mpigi n'oddako Butambala bannange mumulabire ddala tujja kujja tubatuukeko era tujja kugenda mu maaso okujja nga tubannyonnyola Nakasibante yaani Nakasibante akoze eki byabakozeeko birabikako abalungi abatulaba family yange mwenna bwe twali nammwe Butambala mukulikeeyo bwe twabadde nammwe ejja okuziika nammwe mukulikeeyo kati musaba okutuuliriza obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Seeka we tujjidde ku mpewo nga maziga miranga na biwoobe ku kibiina kya NUP abantu bawambibwa leero enkya n'eggulo. Omukyalo oyo ku screen n'emmotoka z'olaba ziwenyuka obuweewo yatwala oba yakulira ebyenjigiriza ku ssomero lya NUP erimanyiddwa nga NUP School of Leadership. Tulabe katambi kano ojja otubuulire dwaki bino byonna, dwaki okwatibwa kw'abantu mu bungi bwe kuti kugenda mu maaso mu ggwanga. Bamukutte bamugyeyo tubagoberera okumanya bamutwala wa tugezaako kubagoberera okumanya gye bamutwala. Sofaako ke twafunyeeko ajjeddwa ewakaawe era emmotoka nga bw'ozirengera eziwenyuka obuweewo abuziddwawo. Y'omu ku bawala abasatu abafuuse ensonga mu mawulire olw'obugezi bwabwe NUP be yawadde kaadi. Dwaki bino byonna? Jime ekigambo nzikyenyinza okwogera ku nsonga eyo guno omulanga nzooza ekigambo kino kansooke kisindika eri eyewangulidde ekivvo mu Seeki mu Buganda mukulu Kasolo. Kasolo Aruna kozi Aruna Kasolo Aruna Kasolo minister muto wange muganda wange kati oyina oli ku Seeki otuuka. Yes sebo. Ate ku ground kuli oyina obuvunaanyizibwa bungi kati saawa eno oyina President Museveni w'omwagalira omutuukako. Wansi w'enjuba eno mukulu Kasolo ne bwe munaatambula ne bwe munaagaba ssente ne bwe munaakola byonna nga bwe walayira ti emyezi 6 wagamba emyezi 6 Buganda eteekwa movement eteekwa okweddiza Buganda ekyo kikyali kirooto kyo ng'ebyo bikyakolebwa. Nkiddamu mukulu Kasolo tekimpabye nti mukulu Kasolo eyakawangula ekifo munno Kiwanda bye yalemererwa okukola naawe bye bigenda okukulemesa ne bw'onookola otya ng'ebyo bikyakolebwa mu Buganda kubanga bonna bakwata bakwatirawa mu Buganda. Kikyali kikafuuwe nnyo movement okwezza Buganda nga bwe wakirayira okujjako bw'ebanga yenteekateeka eyo gye mwateekateeka ti movement egenda kwezza Buganda bweti mu nkola eno ey'okuwamba abantu ey'okukwata abantu awo oli mutuufu kubanga nekyensuubira ekyo tekirina kye kitiisa ku mitima gy'abantu abalina kye balina okukola. Ekyo nkikakasa bulungi nti ne bw'onookwata ne be banaakwata abantu abafaanagana batya abantu emitima gyabwe migumu tekijja kubasindula kuba nti tuve ku NUP tugende ku movement. Ekyo kikafuuwe kubanga ensonga eno nagyogerako n'olulala nakati kanjiddemu. Lwaki omusango gwe bagamba baaguzza mu mwezi gwa 2 si bwe kiri omusango lwe baaguzza ddala okuva mu mwezi gwa 2 okutuuka mu mwezi gw'omwenda babadde tebafunanga mafuta babadde tebafunanga basirikale babadde baliwo nga bali mu liivu okutandika okukwata kati ng'okulonda kutuuse. Ekyo nga mu kibala bubi abooluganda President Museveni lwaki bakubalira ebifu abawabuzi mukulu Fulufiga ye muli mu bawabuzi mwogera mu President n'abawulira muli bawabuzi b'ebyobufuzi naddala mu Kampala Fulufiga muliwa muwabule President mumuwabule nti bakutomeza
kubanga bwe kiba abantu bali tebabakwata mu gwokubiri bwe baddiza emisango n'obalinda wano mu kulonda obatwandiko bakwata kigenda kulekawa movement bw'oba osuubira abantu bano ekigambo kino nkikugamba tibwojja n'okwata omukyalo oyo nga be mumukutte emabega alina abantu 50 naye mu 50 kuliko abantu 20 ba movement kkiriza oba gaana kituufu ekyo ne bw'onookola otya tojja kulowooza nti ye tayinaayo bamwagala naye nga ba movement gye bali naye bagenda kunakuwala olw'obusungu obungi basale eddiro badde mu nuupu bategeere nti kino tekikyali kirala eno fitina nge bujja butaagaliza olowooza kibalikawa mukulu fulufiga nga bw'ovaayo mu birala byonna wano wavaayo ku nsonga ya Ali ne mukyala we Zuula n'ebirala obivaayoko n'obivumirira nkusaba fulufiga wooli vumirira ensonga eno tetugaana nze nzikiriza bulungi era nze sigaana muzzi wa misango nzikiriza n'obuzzi bw'emisango naye omuzzi w'emisango aliwo kubanga ekisinga otutumalamu amaanyi ti abantu bano bebabakwata twali tetugaa nti ebbanga lino lyonna babadde banyoonyereza kati bafunye okunyonyereza kwawedde naye ate babatuusa mu kkooti bwe bamala nga bagamba omulamuzi tukyanyoonyereza kitegeeza mukutta omuntu nga temuyina kiriwo tukyanyonyereza kakati awo webuzibu kubanga singa babakwata enkya ne bamuleeta mu kkooti mwagala omusango gwenda kutandika okuwulizibwa n'obujulizi bubuno bwonna tubuyina tojja kubakwata bonna obamaleyo tumanye nti we bagumusalidde gumusinze bamukyajinze kino bamukyajinze kubanga muzeeyi nze kyenneebuuza nga tugenda mu kalulu ka 221 mu 220 waaliwo okukwatibwa kw'abantu bayitirivu bakwatibwa bangi bwe bakwatibwa NRM ne kigiviirako okubwa fulaati butereevu era ne bavaayo ne bagamba nti ebimu ku bibasudde mwe muli ekibba ttaka ne engeri gye bakwatamu abantu era owulira ababaka abamu nga bagamba okutulugunya kw'abantu kuno kulabika kwe kwatuviirako obuzibu kakati bwe kiba nga 226 era kikomyewo mwalonkinga Buganda for Museveni for Buganda lwaki mu kiseera kino ate bye mumanyi nti bye byabakubya luli ate bye bigenda mu maaso ekirala njagala kwebuza muzeeyi ogenze n'okoona ku kintu ensonga enkulu nti oli akeera ku makya ye n'agamba nti nkutta ono n'oyo gw'okutta aliko abantu 5 kuliko 2 nga ba NRM naye nga bamwagala kati buli we balaba bino bigenda mu maaso bw'okwata mutabani wa ngeza bw'okwata mutabani wa muzeeyi ono n'omukwata leero tosuubira nti ono muzeeyi yekka gw'ogenda okukosa waliwo abali mu myaka gy'ono abagenda okugana naye omusajja lwaki akwata abaana b'abantu nga mutabani w'ono n'oli muzeeyi ali mu myaka gy'ono muzeeyi wange ng'ali yagamba baana bato kyokka muzeeyi ono alina mukyala we waliyo abakyala b'abalala ng'era balina abaana abali mu myaka ng'egyo bagamba abaana abato babaagaza ki kyesimanyi oba ddala kino ye pulaani yammwe ey'okweddiza Buganda nga muzeeyi bw'agambye bw'ebanga yeeyo yakusiba baana kubakwata na kubawamba tubaleke batuukirize pulaani yaabwe nga bwe bagipanga awo tetulina kyakwogera bw'ebanga ye pulaani gye baalookinga ne bagamba nti kati okulookinga Buganda okudda mu movement okuwagira movement tugenda kukwata abantu awo tubaleke mukole pulaani yammwe egguke naye bwe mubanga mumanyi nti luli ekyabasuula kyali ekyo abakulembeze bwe bakalonda abakulembeze ba movement abatuula ku SEC mudduke zambwa mulumbe president kubanga olwaleero yasobola okugambako bw'abanga ddala ekikola kino takimanyi nga kiri mabega we takitegeera yasobola okugamba kati kubakwata abantu abagambe poliisi mwemulowooza kakati okweka mumunyumirwa bendera zaffe okuwanikibwa kati yiyo Canada wa bekalakasa tebekalakasa nti lwaki bekalakasa kikwata abantu kitulekawa speaker walwanye nnyo n'osuula Kadaga
gwe nkimanyi n'akasimu okakwata n'okakubira president bulungi nnyo olwanye n'okubira kadaaga bannange nze wano omulanga guno gwonna ngukubira buli bamubulayiza ba movement we muli mwenna buli amanyi nti olina ekifo namyalo okoze nnyo ate kati oli wankizo nnyo kuba gwe oli munda ku gulawundi oli munda mu ghetto oli ludda wa buli wamu wonna abantu bye boogera obiwulira golowooza kataata wa mufumbira taata wa mufumbira oyo nga bw'omulaba golowooza bonna mikwano gye bonna baali nabo bawagira nuupu taata wa mufumbiro chief magistrate mulamba siwe kiri yes, kati wuyo mutabani we mwamukutte kigenda kulekawa banne bakola nabo mu makooti biki obona buwagizi bwammwe bwe mutta bwe mwonoona nze nagamba kati olwaleero mufumbira bwe bagambye nti ye ne ku parade teyaliyo kati ate kiki omuvunaana omusanga ate wagutadde bwalabyenga okufukike ate tulina okweteeka mbyaga nti tuswala ono muta tujja kuba tuswadde tolina wooswalira osigala ate kisigala kigamba nti mulaba nti gundi tetwamutadde yabadde talina musango guli tetwamutadde yabadde talina musango naffe abalaba n'abawuliriza tujja kukkiriza nti ddala kituufu bali be mutwala balina emisango enkola eyo singa gye mukola nze gye ŋŋamba yokka sirinawo kigambo kyonna kye ŋŋamba nti omuntu singa mumuyita temugamba tukuyita ekibuli kubanga kyekifo kye tumanyi ekikola kunyoonyereza ne mumuyita ne mutwala ebbaluwa ku bitebe byabwe kati ng'oyo omukyala ne mumuyita ekibuli ne mumunyonyerezaako ng'ennaku z'omwezi bwe ziti bakola dduyiro w'amagye waliwo wakola kino wakola kiri obujulizi ne buvaayo nti tabwera muga weddire yeewaka tugira tukunyonyerezaako kati bano abalala be mugenda muteekayo tujja kumanya nti nga gundi baamuta kitegeeza bano kituufu kikyo kyokka yenkola eyo tujjewo akagambo kali akagamba nti bawambye kakati baba bawambye lwaki mwalinze abaana abo kumala kwewandiisa kati oyo yamaze okwewandiisa kansala si kansala bulungi nnyo bagenda kulangirira kampeyini zaabwe mubadde muliriddawa ebipande byabitimbye akoze atya ne mukugenda okwewandiisa kwennyini lwaki temwatwala bbaluwa kipapula mangule mukitwala mu kakiiko k'ebyokulonda ono bwajja wano takkirizibwa alina emisango ekyo nakyo kyali bayambye baganda baffe tetuganye mukola mirimu gyammwe era tetwagala giyingiramu tetwandiyagadde kubayingira mirimu gyammwe gye mukola naye mulinye mutte ku bigere mwetegereze mwekkaanye mumanye tuleme kufuuka nti enkya kati abantu bagenda kutandika okubeera otya twogere ndaba bajja tutwala tukole kino ndaba bajja tutwala kigenda kukomawa so gye buvuddeko mwami Museveni yavaayo neyeetondera Buganda abantu bangi ne bavaayo apology eno ne bagigaana ng'ensonga gye basinzira nalabamu n'abasumba ab'amaanyi nga bagamba nti yeetonze ku ki era nalaba Father Musala ng'agamba bwe tuba twetonda eno mu Bukatuliki tujja ne tugamba nakola kino yeetonze ng'agamba yeetondera ki kino kiyinza okujja ekifaananyi nti omukulu okwetonda tewali kye yali yeetondera kubanga ebiruma abantu bye bino byennyini omwana wagundi awambiddwa ono bamututte Kraiji agamba nti bannamawulire abanaayogera ku kino nammwe tujja bagattaku tunaaba tuli wano nga bagamba waaye mmwe nammwe mwogera nnyo so ndowooza bino nga Seeka bwagambye bikyukemu tweyagalire mu nsi eno ffenna n'ekirala kyenjagadde mbadde wano ng'oyogera nenfuna ekintu nti wano wandibeerawo olukwesesa olukwata abantu ba NUP be balowooza nti nno basobola okuwangula ebifo ebyo ekyo kituufu ekyo kiriko nakubuuza era ekyo kyova olaba olwaleero obuzibu obuzze ti abantu bano banaamala bakwata bajja kuba n'endowooza 2 oba 3 kubanga abantu tulina myoyo akuleetera n'ekitaliiwo era n'okiteekawo kati bajja kulowooza ti gwenvuganya naye yavuddeko okunkwata kubanga amaanyi nga mukola ki nga musinga ekyo tekiriko nakubuuza kyekigambe lwaki baabalinze kumala kwewandiisa kuba baatugambye nti baagala ebitundu 7 anti kyenkugambye mwami Museveni abeere ng'abantu be bali mu kyenkugambye nti bweba ye pulaane gye baakola tubaleke pulaane yaabwe egguke wabula balonzi mmwe kubanga kati obuzibu obuliwo nti kati oyo bamugjeeyo bamaze okumuggyayo kati bakyasobola kuddamu ate kusimbayo mulala
simanyi nti byabakama akyalina chance gyayinza okubawa tewakyali kusunsula kulala kwawedde kati mpozi kyekikulu ekyo kyenaalitunuuliddemu nga bwendaba owulidde kusunsula kwaggwa kati bwebanga ye pulaani yaabwe gye baakola eyo yejja kukwatayo kubanga pulaani yaabwe ekutte kuba kati bw'oba okutte mufumbiro ennakawa oyo yamaze okwewandiisa omukutte n'omulala tunaaba tuli awo ng'amaze okwewandiisa ne ba mp kitegeeza pulaani yammwe bejja kuyita bwemanga mwakirayira ne mugaa nti 2026 Buganda tuteeka ogyezza eyo pulaani yeeteeka okuyitawo kubanga teri tteeka likkiriza ti ono baamukutte tuleete omulala nenze kyenjagala Buganda bajeze ogwo si musango naye mitendera nze omulanga nsigala ngukubira balonzi nti omuntu ono aba yamaze dde okwewandiisa si bwe kiri bw'aba yamaze dde okwewandiisa akkirizibwa okulondebwa mwe abalonzi mwenna tuteekeyo amaanyi na buli kimu kyonna wadde oyo bamukutte bamuggyeewo ne bw'anaaba ali mu kkomera mumuyiire akalulu awangule byabakama agenda omulangirira ng'ali mu kkomera kitegeeza akalulu tujja kukaddamu kuba tubirabye nako ebitereevu tubirabyeko tujja kukaddamu olwokubadde ono taliiwo kati nupu ateereeta omulala abalonzi ero naffe lyekkubo nze lyenkubira balonzi mmwe awulira nti olina omutima ogulumirwa nupu ogulumirwa ki gwe kyoba otunuulira kyokka totunuulira nti oli yavuddewo gwe tunuulira nti ku kakonga ajjiddeko gwe baasiba mulonde anyiiganyiige yensonga bwetu bwenjanza ogikomekereza so tuva mu bizibu tudda mu bizibu olwaleero omukulembeze wa NUP avuddeyo n'awa abaana abadda ku masomero nga bazadde baabwe baakwatibwa bali mu makomera abalala baabuzibwawo tulinawo ne 18 abatamanyiddwako oba bafu oba balamu abaana bano ne bazadde baabwe bamaama baabwe balabiseeko ku kitebe kya NUP naye nja kusooka okusaba osooka otuwa akatambi ka Bobi Wine ako then tuwulire ku bigambo bye then tujje aja atubuulire kino yakyogerako ki era kabonero ki kabonero ki kiraga ki kino ewedde nga abaana bagenda okuddayo ku ssomero twali wano era mu bantu abaali baleeta ebintu bye twatugabana b'ebintu mwalimu Eddie Mutwe mwalimu Akireewo kaakati ate naye era famire ye eri wano kubanga naye kati political prisoner kati muwambe tetwekuma bwetu tetumanya ani addako enkya muyinza okuba musinkananga nange n'abange bali omu nga naffe tuli omu obanga n'owooli obanga n'owooli so bwetyo bwe tukuumagana just to making sure tetusigala nga tuli bumu nga tuli famire nga ffe buli omu awamu ne amaanyi n'essuubi njagala obeebaza abazadde obutagwamu maanyi abatawedde mu maanyi tumanyi bulungi nti gavumenti efuba nnyo nnyo obbatiisa mwe babulizawo abantu bammwe baagala bive mawulire abo abaabuzibwawo baagala bive nga tebakyayogerwako kuba kiba kibabanja abatufuga tebaagala linnya lya Kibalama oba linnya lya Kanata oba linnya lya Damulya libeere nga likomawo mu mawulire nga mumubanja n'abalabe basibira abantu baabwe abamu babatuukirira mu kyama babatiisetiise bave mu kamera. Okay, byebyo seeka leero NUP ewadde abaana baddeyo ku ssomero bakwajja emisomo newankubadde nga bataata baabwe bali mu makomera bakwatibwa ku nsonga ezitali nnambulukufu abaana bazzeeyo ku ssomero kino oyinza kinnyonnyola otya waliwo n'abagamba nti Bobi Wine akwatisa abaana Bobi Wine attisa abaana naye ate abo abattiddwa n'abo abakwatiddwa abasibiddwa eri abakulu abatwala eggwanga lino ate ye ali mu bazzaayo ku ssomero anti bwe kibeera nti Bobi Wine akwatisa abantu yeeyeza obuvunaanyizibwa bwa famire zaabwe ekyo nakyo kirungi bw'abanga attisa abantu yeeyeza obuvunaanyizibwa bwa famire zonna azeetika okuziyamba ekyo nakyo kirungi kubanga twali badde tugamba
nti akwasa abantu family nazirikaawo nagalaale naye bw'aba obuvunaanyizibwa bwezza ng'abantu bali abakwasizza tumwebaze okukwasa kw'abantu ate ne bali abali mu makomera beeyagale bwekibanga bwe bati abakyogera nga mu magezi gaabwe bwe kijja nti abakwasa yeetikka emigugu gyabwe ekyo bwekibanga abakyogera bekyo nga bakiraba mulungi tumwebaze. So nze naalibadde ŋŋamba nti Bobi Wine ng'ekibi Bobi Wine n'ekibiina kye kyonna bakulembeze banne bakulembera Nuupu nze mbeebaza beebale nnyo beebalire ddala balaze omuntu bw'alina okukola balaze ekyalema ebibiina ebibadde bivuganya movement kyebibadde tebikola naye nga ku biina abantu olwaleero FDC yaliwo mu mirembe gy'abeesige nnyo era waliwo n'abasibe abakyaliyo bwe mbaseerabidde waliwo n'abalema abaliwo bwe mbaseerabidde naye ekyo Bobi Wine kyakola tekirabikangako ku kitebe kya FDC najja nankumbi mu bbanga lye twamala nga tugyagala nnyo nga tugiwagira oba nga mugyagala nnyo nga mugiwagira tekibangawokko kubanga okusoma tekutandise ku biseera bino ebyanno tekisoboka kuvudde mabega ng'abantu era okuvuganya Pulezidenti Museveni ebibiina tebitandise ku Nuupu okuva mabega era ng'abantu babakwata kubanga kweryo ye sisitimu yetambula yeriwo kati sisitimu eyo abantu babakwata babakola bata naye tekivangawo. Olwaleero Bobi Wine kyakola eno ttaamu eno si yakusatu eno yesembayo kubanga yagaba esooka n'agaba ey'okubiri kati eno yesembayo ey'okusatu. Abantu baali bagamba nti kajanja agenda kukomaawo naye akajanja ke kalungi nga bwe yalaganyisa nti omwaka nja kugumalako ŋŋambi bawa era akikoze. So tumwebaza abakulembeze abalala muleme abantu bano kubafuula kubakubiranga mu ngalo. Ebyo byebimu bye twebuuza nti abange Lukwago njagala mumpe byokka ebyo bye tubuuza munansonyiwanzirwa abantu baŋŋamba nti Lukwago namukyawa asimukyawanga njogera kutereeza. Ebyo byebimu bye tubuuza ti Lukwago abantu bakulonze abantu bakwagadde abantu bakulaze omukwano mu Kampala oli mu loodi tuweeyo olunaku lwe wayita abantu ku sitewoolo kale kubanga gwe ababo tebabasibye abantu abatalina bwasirizi abantu abakazi abafiiriddwako abantu baabwe abakazi abatali n'obayita ku sitoolo noga ngenda kubaweerera abaana kuba obusobozi obuyina ne bw'ogamba nti mukiteekewo tteeka ne basale ze bagaba ku siteolo mbulya ze wali ogabidde ku bantu gwe Lukwago biibyo Latifu mwabavayo ne mugamba olwaleero mwali badde mulina ebintu ebyokulabirako naye tugenda kusaba kalulu tugenda kukasaba nga tusinziira ku ki. Latifu oyina essomero mbuulira mu ssomero lyo mulimu abaana bameka aba Nuupu kati gwoga nti oli mwagazi wa Nuupu nnyo oyina essomero ekisaasi leeta lisiti y'abaana aba Nuupu ebasibidde bakadde baabwe nga bali ku ssomero lwe basoma disitulikiti tuleetere tusinziire okwo tukuwa akalulu tyogenda tulaga kawempe empya kubanga abantu bebakutte mu kawempe nabo mwebali abantu baabwe bebakutte ne babasiba ebyobufuzi leeta y'abaana nebanaaba mataano nga bali mu ssomero kisaasi Latifu basoma tukakase ti omukulembeze omutuufu bw'atyo bw'alina okubeera. Naye kyoba tosobodde kukikola no abange mukkirize nti Bobi Wine muno bw'akusinga okkirizanga n'omanya nti mukano ono ansinze. Ebintu bya Bobi Wine byakola byewuunyisa buli eyali badde amulaba. Lwaki? Ekisooka kiri kimu abantu balitoga nti Bobi Wine mugagga bizinesi ye gye yali akola mu Uganda no yali yakuyimba bamuggalawo 220 mu mmeka okuyimba kwe ne bakuggalawo 220 nga toddamu kuyimba oli ne bwategeka kivulu n'akuleeta tukiggalawo ne mu lubiri gye yagenderanga okuyimba mu lubiri naye okumulabako obulabe bamutwalanga oba kiki nga muwanga naye bwe kibanga asobola byagenda akola olwaleero kubanga yatugamba nti sente ezikola ebyo ziva mu babaka bakansala nabaki bameeya n'azimba ebitebe n'ayamba n'abaana b'abataata baabwe be basibye oyo omuweera mu ngalo n'omuga nti musajja munno bw'akusinga omukubira mu ngalo. So tumusaba Katonda omutima ogwo agumuteekemu agumwongeze oba oliawo ne bw'anaaba akutte eggwanga lino. Ekyo kitulaga ti ebigambo byayogera okukolanga eggwanga alikutte bisoboka
ekyo kitulaga nti ebigambo byayogera ng'akutte eggwanga bw'aba asobola okubikola kati nga ali ku ssente z'asabiriza ba MP be naye bw'aba n'ekittavu ky'eggwanga kisoboka nti buli kintu kyonna kye tulaba eddagala mu malwaliro liyinza okubaamu amasomero gayinza okuba obulungi enguudo ziyinza okukolebwa kubanga omutima ogwo gulabika zaagutulaga ku bantu bano kubanga yandibadde olwaleero agamba nze abo abantu balina famire zaabwe be baasiba bazaalibwa bokka tebalina famire eke wano baganda basejjirinya baavaayo bakojja basejjirinya baavaayo abaana basejjirinya tebaliiwaawo bamwogeredde ebigambo abagobye talina gwagobye tabawadde olwaleero bamaama b'abaana sejjirinya yaleka ebyobugagga bye ebyali badde biga nti ebyobugagga bye weebiri yandibadde agamba bamaama b'abaana nti puliisi mugende mu byobugagga bya mubinunule ekibiina mwakiyisaamu eggaali mugende ono wuuno byayogera enkya neggulu kati ogundi agenda tugamba ki luswa luli yayogera n'agamba ako kajanja ekyo babikoze kajanja n'olwaleero babawadde era kagenda kuba kajanja kitegeeza ebigambo bigenda kuddira abange twogerenga ebigambo bitono n'omuntu ne bwoba tomwagala nga tomwagala naye bw'akola y'akalungi musiimire ku kalungi ako kakoze omusiime okwogereko mu butali bubi kubanga olwaleero ekyo kyakola kiyamba abaana b'eggwanga ebiseera byabwe eby'omu maaso ebijja bigenda kuba bitya wadde bakadde baabwe tebaliiwo saaleme kutuuka mu maaso ng'agamba bannaabwe tinange naalibadde bwenti ne bweti naye ebiseera ebyo taata wange yali musibe eyo taamu bwe yatuuka saagisoma wuuyo akumenyedde akugambye taamu ewedde yali awo nga ba Edi Mutwe ba Akireewo bwe bagabana b'ebintu kati olwaleero ate famire zaabwe zezibinonye kitegeeza tunaagenda okutuuka mu 2026 nga n'olwaleero baali nabaawo oba babe ng'ate ababe bebawa nga bwakyogedde oba abasekuritale oba bamwogezi oba bamumyuka we bwekinaaba nga kisigadde kitambula ng'abadde avuddewo gundi yaabwe bwegamba so n'olwekyo Bobi Wine tukwebaza kyokola kyekyo era kyewandisaanidde okukola kiwalibadde okikola naye tubuuza ojjawa bwe kaba osobola okufissa akatono ako n'okola ekyo ng'ate bingi nnyo nze nakikugamba nakibagamba wano nega nti omuntu agamba Bobi Wine nti agenda sente bwazikuŋŋaanya agenda London n'agenda simanyi kweyagala abo boogera abantu abo temubateekako birowoozo ebyo ebigambo kwenye TikTok yajja buli awulira ekigambo kye nti olaba namumwe muzaaki ateekayo nakubawo ekigambo kye nafaanagana ate nakubawo ekigambo kye tubeere bye tujjamu kyonayogedde kambe nze nga byenjogedde olaba tebikunyumidde totwala bireke labaya tebirinaamu mugaso gwe tobitwala kubanga olwaleero Bobi Wine nti ebizibu ebyetisse Nuupu ku ssente ze bafuna ddala singa ssente azikwata n'agenda yejalaba gyange nga bwaga nti yagenze wano yagenze wali singa tewali kikolebwa kuba olwaleero abo abasibe bonna nga bw'obalaba neruzira batwalira ebintu bulungi nnyo sibe kiri ate tojja kuŋŋamba nti abasibe abo bonna be basibye babadde baazimba abamu bapangisa era tewali gwe basuulidde ebintu bweru taliyo bw'ova ku ekyo tulina abalwadde bebakubanga bo mulwadde bamukubye okugulu babadde muki ali ku kitanda twalabye ono omwana Sami yasooka n'amuwa miliyoni mmeka 3 yakomyewo n'amwongera miliyoni ameka 3 olw'okubadde baamulaba eno eri ne bamugaa todda sibe kiri awonze wano awo wennyini wenjagala okunyigiramu akagambo kano akamutabani wa Bidandisali bamuyitaani Bebekulu beera n'entondo Bebekulu funa obujja ku mutima leka kubeerawo okugamba nti nze abantu bakutunulira bakukenese kitaawe yali minisita mu gavumenti eno kwe twajja n'eŋŋombo abantu ne baleeta n'eŋŋombo olinako weekoledde oyagala okubeera nako London nerabidde okulonda okwo okwaliwo nga kitaawo yeŋŋombo ye yagireeta olinako weekoledde oyagala kabeerewo oyagala okakuume londa Museveni yali kitaawo naye gwe olwaleero gavumenti eno ogyagadde gwe ddala tosobola kubaako minisita mbuulire ekifo ky'olimu mu gavumenti eno okuggyako okubeera mu buno okuwujja enswera ti nze wenjagalira pulezidenti mwagala ani akulimba buli muntu yandiyagadde okutuuka ku mmeeza eri walabye abantu wano mu kulonda akalulu kaabwe battiŋŋana nga naye tebattiŋŋana nti bagenda kugabana battiŋŋana asobole okutuula kumpi ne pulezidenti
nga okubeera obezi member wa seeke wa movement nti lolo gyaba alina nnene ne bwagenda ne kaadi ye n'ayingira mu banka ng'ayagala ssente bazimuwa temala nakwetola muga nti leeta bino leeta biri kati gwe bebe kuulu gwe n'obeerawo obwongo bwo buli we weebaka bwoti kikulazaawa kikutwalawa nga gwe bano abaakajja okucaccacca movement babawadde ebifo gundi gye yafubutuka teryamanyiyo kati gya namyalo yafubutuka fubutusiwa tewali amanyi nga gwe Bobi Wine mwajja gundi nga wajja dda bebe kuulu ne bamusimba woofiisi nabe woofiisi nnene gyali ekyambogo bebe kuulu gwe kikulekawa gwe bw'osiriikira bwe kati lwakubanze sali ekyo gwe tokirowooza munansonyiwa saagadde kusosola mawanga ne gwe ekyo tokirowoozangako bebe kuulu oli musajja mugezi nnyo era weetenda n'ogamba oli musajja mugezi ddala mu magezi go muto wange muganda wange siriikiroddeko mu kasonda ogenda ddere gavumenti eno nze ngenda waliwo gwe tumanye yakaabako ku maziga n'aga nti nze ndibeera sifunyeeko na gavumenti eno onootuuka kuva mu gavumenti nga sibaddeeko minisita waali ne babumuwa abantu balabe baleekaana wano gundi ani ono kisa kya Maria kisa kya Mukama eyeyambula kati deputy RCC si bwe kiri naye nga yayogera nga nze bankubye emiggo bakoze batya biki kati lindo ono gundi majambere abadde akaaba amaziga bankoledde movement ojja kumulaba kasa yamaze okufuna ekifo ekyo ojja mwekanga nga naye afunye ki bebe kulu gwoliriddawa siganye ojja kulowooza nti onyonya ssente onyonya kukola ne tukwagalako naawe ojje mu gavumenti eno ogiweerezeeko tulabe byonookola tubitunuulire ssebo ensonga ya Bobi Wine gyakoze nga ngiwunzika tumwebaza era tumusanyukira tajjanga okwo ne bw'abanga avuddewo abamuddira mu bigere musigale nga mugoberera omukulu bwogwo gwataddewo okuyamba abaana abo baleme kutuuka mu maaso kugamba olaba gwaliwo gwolemererwa owuwo bulungi nnyo ojja kwesingana ng'olwaleero abaliwo abaana abaabwe tebannadda mu masomero naye bw'abanga ne mbabe temuliimu layini omwo ng'asoose bano kuba enkya abaana bonna amasomero gaddamu naye ng'abayise n'abasooka n'abawa kyakoze kya bbeeyi era tumwebaza nnyo tumwebaliza ddala okay ye Mzee Ali Zigala bwatyo nga nnyonnyola ensonga nange nno njagala sinziraano okwebaza NUP ng'abakulembeze ab'oku ntikko na buli omu kwegamba abaddewo mu mbeera eno mwebale nnyo mwebalire ddala abaana bano newankubadde bakitaabwe tebaliiwo ne kale kyandibadde ate kibi nnyo nga bannaabwe bagenda ku ssomero bo buli waka kyandibadde kibi nnyo 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 ne kale tezifudde abuukayo na lusogo at least ekyo mukikoze tubadde tuli awo ne tulaba omutandisi w'ekibiina kino ekya NUP Nkonge Kibalama nga agenyiwaddeko ewa omukulembeze waakyo mu kiseera kino era nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu bawayizaamu nga bw'olengera ku screen bingi ebibadde bitambula muzeeyi ebibadde bitambulira ku babiri bano Kibalama gye buvuddeko baaliko mu kooti n'egoba omusango n'ensijano neŋŋamba abantu muleme kuvuma Kibalama musajja talina buzibu naye abali mu kulwana NUP beeyambisa Kibalama musajja takyalina kyakkola naye leero mbadde ntunuulira ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu kubaka bw'ataddeyo agambye bw'ati agambye nti ndi musanyufu okubeera nga nkyazizza muzeeyi Moses Nkonge Kibalama emagere ndooza mukyaliddemu eno wiiki yennyini n'agamba nti kyakitiibwa okubeera nga tusinkanye manyi bingi ebiteereddwawo okubeera nga bitwawula naye tewaaliwo kusika muguwanga tuli mu nteeseganya era nsanyuse okulaba nga nkyaliddeko n'embeera y'obulamu gy'alimu agenda atereera newankubadde yeetaaga essaala agenda atereera newankubadde yeetaaga essaala
n'agamba nti abazze boogera nti twamusuubiza ebisuubizo eby'empewo amugambye ebyo bireke. Agambye Kibalama agambye ebyo bireke. Naga nti newankubadde regime egezaako oba gavumenti egezaako okubeera ng'emukozesa okubeera against ife, Muzeeyi Kibalama kino si kyayagala. Naye akaseera katuuka nga tokyalina kyakusalawo. Bibadde bigambo bya Bobi Wine. Nkonge Kibalama asobodde okubeera nga amukyalirako. Kabonero kategeeza ki kano? Waliwo abagamba no Bobi Wine yabba ekibiina era bannannyini baakyo bakitwala. Abalungi abatulaba naddala baganda bange betufaanagana naddala ab'oku TikTok. Omuntu ne bw'aba tomwagala bw'akola ekirungi mwebaze. Ebiseera ebisinga obungi nze tekitegeeza tuli bw'omwebaza. Olwaleero ffe tuyinza okuba twogerera Bobi Wine naye nga tetulina bawagizi ba NUP. Bulungi nnyo. Ekyokubiri nga n'abamu tetulina na kaadi zaabwe naye twogera ebyo byakola. Nga ne mu NUP n'abamu ne ku bitebe tetutuukanga nayo, tetugenda nayo, naye olw'okubadde tulaba ebirungi byakolera eggwanga bye tuvaako ne twogera, n'ebibi tubyogera. Ku lulwo nali wano wawulira ne gamba ensobi gye bakoze gye bagenda okwejjusa gye bazzeemu kati nga bagenda mu vetting. Kati abantu babadde boogera nnyo era leero effumu kandifumite ddala muganda wange gwe tubeera naye ku mpiso pasita, kubanga buli lunaku buli tubeera ku mpiso ku Lwokutaano n'atuleetera amawulire nuupu bagenda giggala nuupu bagenda n'aleeta abantu bali ababiri abaagiwawaabira kubanga bw'olaba Kibalama wa Bobi Wine beebali si bwe kiri nkakasa bayinza n'okuba babaddewo. Buli olaba Kibalama nga yatudde ne Bobi Wine nga betumulabaawo beebali ababiri pasita babadde ajja atugamba. Ate olowooza Kibalama asobola okwevuga? Tasobola kwevuga, kitegeeza era omulabe nga waliwo bazze nabo. Kitegeeza kati gwayogera ebigambo nga Bobi Wine bwali omubi. Bobi Wine yabba ekibiina kya munne yamusuubiza okumuwa ssente naye tamuwaayo n'ekikumi wuyera ayingira, olaba gyayingira sikisiwe wali gundi munne tamuwaayo nakantu. Bobi Wine afaanagana bwati kigenda kukuleka wanga Kibalama olwaleero omulaba wiiki eno abadde mu maka ga Bobi Wine. Singa babadde tebawuliziganya yandibadde agendayo. Singa bifaanagana nga bwe mubyogeranga buli muntu bw'abirowooza ku bubi bwa Bobi Wine bwe mumusiiga nga bwe yabba ekibiina bagenda kiggala, Kibalama yalibadde agenda emagere. Nalaba noono RCC agenda ayagala okujja wa Joel Ssenyonyi Anderson Bulola ku TV National TV ng'agamba ekyo ekibiina tekirina constitution ne nannyini waakyo ayagala kitwala neŋŋamba nammwe abayivu. So nti abantu aboogera ebigambo oluusi bitubeere bitono kubanga olwaleero ffenna ebyatuukawo ku Kibalama tubimanyi. Ku kibiina tewali ate tubeere abagoberera, tuleme kubeera aboogera obwogezi bye tulabye naye twogere nga tugoberera. Omanyi buli lwogoberera oyogera ekintu ekyo ekituufu naye buli lwolaba obulabi n'oyogera oyogera ekitali kituufu. Okutegera bulungi omuntu ebiseera ebisinga obungi atagoberera ye alaba obulabi naga kino ndabe kirabe oba mpulidde kiwulire kankyogere awulidde gundi ayogera naye n'akyongerayo kyayogera tekiba kituufu kubanga oba oyamba ku bulimba bw'oli bw'ataddewo. Naye mala okugoberera, bw'ona omala okugoberera olondoole ojja onnyonnyola abantu ekyo kyennyini ekituufu abantu bakifunemu era bakiganulwemu. Kati olwaleero wuuyo Kibalama azze wa Bobi Wine biki bye babaddeko singa tebakwatagana nga be mubadde mu byogera yabula tasobola kugendayo afaanagana bw'ati omusajja agenda kufa ali kundi wali omusajja wano ani omusajja oyo nze banne singa nalina nkuba amasimu omusajja bamita Kamagu akola ku top radio. Nze sirabangako wa amawulire agwa Lubege nga Kamagu nze simulabanga kubanga ow'amawulire atera okubikka naye oli bw'akuba essimu ng'ayogera ku NUP biki bye namuga amusalako mangu eyo tetugendayo. Gwokumanya namutuna kuba nti nga mulaba ng'omusajja omugezi omutegeevu waliwo n'omusajja kakati oyo oba okyamuwulirizaaki n'omuwa n'essaawa ennamba gwe bayita gundi mulya kimu oyo kati essaawa eno yava mu NUP n'adda ate wa Lukwago ng'ate yavumanga Lukwago n'amukunkumula bw'ati
kati oyo bukyamuwa obudde n'omuwuliriza kubanga beba abantu bakimbuyege atalina ludda anaagenda okuweza emyaka 6 ng'ali mu kibiina ekitategerekana kutegerekeka ku bibiina bye yakayingiramu yasooka mu FDC yasooka mu DP kati naye n'amuwa obudde ate omulala bw'avaayo n'akuba tigoli tomuddamu yogera bibyo ng'oli omuwadde obudde bulamba ali ku kibiina ate ayogera bulimba ate abantu bajja bakunnyonnyole bajjewo obulimba ate gwe obasalako mpulira obusungu nemulaga nti naye nkuba essimu zaagaana okuyitamu era nze wano wensinziirwa gundi pasita gundi Ssenyonga bw'oba ondabanga puroguramu eno bw'oba ogirabanga ekutuuseeko tuuza omusajja sikuba mumuza naye mutuuze wiiki eno eweddeko nga taliiko simanyi oba waliwo ebitaateredde kubanga oba omulanga gw'abantu wagudde kuba era abantu babadde bakuba omulanga sinze ensuusenzo nga bakomplaininga ngaera bamugamba nti oli omuwa obudde naye ffe so nkugamba mutuuze oli bw'aba w'amawulire akole omulimu gwo gw'aba amawulire ebyobufuzi abireke tetugaana nti n'ow'amawulire abaako gwawagira ekibiina kyawagira akiwagire mu ngeri eteraga aleme kubeera nga zambaali byebimu ebyamujja ku puroguramu ne ku gundi okuvaayo kubanga yalaga oludda kasa yalangirira ku mbaga nti pulezidenti wange y'oyo buli muntu yenna n'amanya nti Katonda amaze okulaga ayisaawo so ekyo nakyo nsuubira tukyogeddeko tukikomyawo kale tuwe ku clip eyo eya Bobi Wine. Museveni akoze ebikolobero bingi era tugenda mujjako naye abanyankole tebagenda kusasula bizibu bya Museveni tebagenda kubonaabona bakikozesa nnyo okuthrowinga fear eyo nti Bobi Wine bw'anaatekinga over mujja kubonaabona Museveni waliwo omunyankole gwe basasula tribal allowance ebizibu bya Museveni birina kuba bibye oba oliawo yengeri gye tugenda okuzimba ensi yaffe ng'abantu benkanankana to ending this vicious circle nti kakati ono president abadde mu bukulembeze avuddeko kati abakabirayo bagenda kubonaabona n'ab'eddiini ye ate n'omulala bajjako ekyo kigwe Bobi Wine agamba oba waliwo enjogera egamba nti singa Bobi Wine ajja mu buyinza ab'eggwanga ewava mwami Museveni bagenda kubonaabona bagenda kugobebwa mu ggwanga. Bobi Wine agamba nti ebizibu bya mwami Museveni byakoze bibye. Ife omulimo gwaffe twagala kuzzaawo bumu bwa ggwanga. Sigamba nti nno bwenzija olwo abanyankole bagenze. Era aboozezza nti kale mulembe gwa mwami Museveni waliwo omunyankole gwe bawa omusaala oba allowance nti gw'oli munyankole kwatayo tewali. So statement yeno kunze njiwulira nnene era bubaka bukulu naddala mu mulembe guno ogwetemyetemye. Mzee Ali obaddewo kaakaseera olabye ebyobufuzi ebbanga ddene. Statement yeno etegeeza ki? Statement ya Bobi Wine obubaka yabadde abusindika butereevu owa President Museveni n'abawabuzi we. Nti si lwekyo era abawabuzi ba President Museveni n'abamutuukirira mufunemu ekyokuyiga kubanga President ajjewo ekigambo kyagenda akozesa ti mwabe eno sijja kubayamba mwalonda balala jo twalabye bwayise ekyo temulina masannyalaze mwalonda nno ekyo mbeegayiridde abamutuukirira President mu kimugambe nti bw'omala okuwangula entebe ennene ya State House akulonze atakulonze akoze atya bonna baba bantu bo olina okubakolera ebyo kubanga bye biba bikuleese ne bano bakwagale ne gw'onooleeta oba bw'onodda aganye nti olwa musajja saamulonda ku mulundi guno naye yatukolera bino naye ekimu ekiviirako ddala abantu kyekyo President kyagenda agamba n'agamba be munansindikira omuntu gwe sikwatagana naye mwe munaalaba ye message ya Bobi Wine yeegatta kwako kennyini President kaakozesa kennyini kyova olaba yakakugambye naga nti nze bwe mmala okuwangula obwa President teri kintwala kulumba b'embalala teri kintwala kulumba baaluwa teri kintwala kulumba banubbi
kubanga oli abadde muntu nga muntu akola ebintu bye nga ye n'endowooza ina ate nga ne bano olwo mba nfuuse pulezidenti mba nnyina kukola ebyo ebigenda okubanjagaza ya so kati olwayo ne pulezidenti kyekigambo ekyo meseji eyo gye yabadde eraga ku mulundi guno aleme kikozesa nti abange yagambe bugambi nti abange ekigambo ze kyensuubira pulezidenti yalibadde akoze yalibadde aga nti abange munondero wa movement tuli ffenna ananzijukiza kyennaaba neerabidde okukola bwe mba mbalaganyisizza oluguudo mulondo wa movement ajja okunzijukiza kubanga be munaalonda atali oyo ayinza obutanzijukiza ng'ate balanganyisizza obakolera ekintu kino ekisanja ne kiggwako nga si kikoze ne munnenya eyo enjogera pulezidenti yaba atambula nayo nungi nnyo era ow'omumatu okiwulira naye ejjewo kali akagamba ti bwe munaalonda wa nuupu bwe munaalonda wa FDC bwe munaalonda ono sijja kubakolera mugenda kwabika nakyo kubanga oyo simumanyisi wange tetukwatagana ng'omaze okugenda mu state house oba ofuuse gwowa ebiragiro by'eggwanga byonna gwotemaatema keeki y'eggwanga kati oba tokyatunuulira abaana kino ekigambo nkizzaayo kubanga meseji ya Bob Wine kyeyabadde yeetoolako kyenjagala twetoolereko nti taata wammwe ayinza obbazaala abaana 50 oba 40 mu lujja n'alonda omusika ng'omusika gw'alonze bamuzaala mu nnyumba ogwo n'agamba ono yagenda naddala abalonda abasika kwanze sibimanyi siba na musika abaana bange bonna babasika naye ŋŋamba abalonda abasika n'agamba nti omusika yono naye ng'ate omusika gw'alonze ye mu lujja bamuzaalamu meka naye ng'abala babazaalamu 5 8 10 gwe baba balonze ng'oli musika era omusajja bw'aba amusumika wali amuga nti abaana bano bonna gw'obaddidde mu bigere totunuulira maama wo totunuulira ani tunuulira musaayi gwa kitaawo bagatte ne pulezidenti bw'aba bwe bamala omulangira byabakama n'amulangirira ti awangudde akalulu ye gundi kitegeeza akulonze atakulonze bonna yonna oyina kukola bukozi ebyo ebibanyiga ebyo ebibaluma in fact wanditegedde nannyo lwaki ono teyannonda kati ate gye wandisinze n'okukola kitegere lwaki ono amaanyi gonna wandigatadde gye batalonze wa movement gw'amaanyi gye wandigatadde ekisanja ekiddako abantu tebaga nti twamuwa kalulu niwe omusajja atukoledde enguudo muziraba amasanyalaze tegavaako bwe bagenda okugaba ssente z'okwejja mu bwavu zisooka eno waffe 231 siyinza kuleka movement byekola tubiraba naye ate kati gw'oyongerayo abantu obukyayi kubanga ekigambo kyennyini ekyo kyekozesa be muleeta abo sikolagana nabo nedda sebo pulezidenti ow'ekitiibwa pulezidenti gwe twagala ennyo nti n'abakutuukako abawi b'amagezi ekyo ekigambo kikyukemu ku mulundi guno ng'onyoonya akalulu tokikozesa kozesa ekigambo ekigamba bwe munaalonda atali wa movement kuba tulondera mu bibiina si bwe kiri bwe munaalonda atali wa movement ajja okujja okunzijukiza bwenkerewo bakolera temunnenya tuli ffenna kubanga gwe mwateekayo nyinza okuba ndwawo omulaba nyinza okukerewa ekisanja ne kiggwako nga sibakoledde ne waliwo paalamenti eteesebwamu kati era nakyaba alimba singa agamba nti mba sijja mmulaba anti kati ayinza yo kitwala bwe kitu simanyi nti kubanga mulimu n'ekisanja ekyo nze simanyi ayinza okuba akozesa kikozese naye mulimu ekisanja kiyinza n'okutuuka okuggwako ng'aba movement mulimu atamutuuse nako bwati ekyo kituufu nga dokumumanya tamumanyi nga ne mu parliament tateeseza nga tamumanyi namumanya president Museveni nga tamumanyi naye nga wa movement yawangula akalulu naye nga tamumanyi bangi olaba balasisi bagamba nti mbadde simumanyi nga tamumanya bugati ate nga butereevu nagamba oyo mbadde simumanyi kati ate ababaka ba parliament abali mu 5 ate nga yayina 3 n'okusoba anaabamanya atya bonna abamaliyo so n'olwekyo nti ekyo kikyamu nze kyesikkaanya nakyo kati Bob Wine message eri gye yabadde eraga naga nti message eyo we yabadde egwa nagamba nze sisobola kubanga mwenna be muba mumaze okunonda olwomba nyina ate kulwana nnyo mba nfuuse pulezidenti w'eggwanga atemaatema keeki so sikujja nga ŋŋamba nti sayidi eno mubadde mulina ono mwe muli Kabira bwe olwoma muleese ebyamawanga era nga tumaliriza ssebo ow'ekitiibwa buno obuntu bubiri njagala mbuyiseewo nti mukulu Sserwadda akulira abalokole ekigambo kyakuwaba
ku Sandero wali mu church nkusaba busabi nga nsinziira wano ddayo mu church ekigambo okimenyewo gaye nti natanwa nenkozesa ekigambo ekikyamu wano mu Uganda betuba tulonda tetulonda madiini tetulondangako mawanga tulonda busobozi kikulu nnyo ekyo mukulu Sserwadda mu Uganda yaffe eggwanga lyaffe Uganda si Buganda Uganda tetulondangako madiini tetulondangako mawanga wabula tulonda busobozi oyo bw'aba ayina bw'aba atulaze ne manifesto zaabwe ze baba batulaze ennungi naye Sserwadda bona oyagala otuzze munnaddiini ekigambo kyewafubutuse kyabadde kinene nnyo kyakutanye kubanga wakakasiza n'otuuka n'okugamba nti omulokole bw'aba taliiwo londo ow'omusaalaba leka tuzzaayo eri kyabadde kigenderere ekyo kyabadde kigenderere leka kutuzzaayo eggwanga lino limalawo busosoze mu madiini ne mu mawanga kijja tukuba ekiguni kubanga gw'otula ne ku lukiiko olugatta bannaddiini kati onoogenda otya ku lukiiko olwo lw'otuulako nga mubajje gyali era ogenda kuyimirira otya nga muyimiridde kubanga muyina okulonda bye kunaatuuka mutuula ne mutubuulira ffe nga bannayuganda ennyo okuleka emirembe okulonda si lutalo obutayiwa musaayi tukole bino mugenda tubuulira kati onoobinyonnyola otya ng'otudde ne mubajje otudde ogenda kukinyonnyola otya nga wamaze dde okulaga gwe gy'oli mukulu Sserwadda nkusaba busabi ekigambo kiyinza okuba munange omanye ebigambo bino betubyogera tukyamuka n'oyitira n'oyitawo naye ate okwetonda kya mu butonde komawo kya buntu komawo mu kyaki leka kwefuula nga bakitte ow'ennansana ekigambo kye yafubutuka kyali kinene kyekyamumiza kaadi kubanga yakyogera ne kaadi tebalina bagigaba oyo yali mmeeya w'ennansana Regina Bakitte yakyogera era we yali era n'afubutuka ekigambo ekyo bw'amala okukifubutuka neerabira nti mu kyaki mwali abanuupu mwebali n'abaakakiiko bennyini mwebali nemanyi nti ono atugenda tuzza mu mawanga n'amadiini ne bagoba wadde obadde okola nnyo nuupu obadde ojagala kaadi baagikumye kakati genda so n'olwekyo mu bufunze obw'ekitalo njagala tujoozi n'emboozi bbiri mu bufunze tuwa akatambi ako mu bufunze tujje emboozi zino bbiri tusiibule abantu wali nuupu eri wano mu Buganda wokkayo wali redi Western Nile tewali nuupu Ankole tewali nuupu Acholi tewali nuupu Teso tewali nuupu kakati oyo omwanukula otya okujjako otaddeyo oba tonnateekayo gyetuli oyanukula otya oyo nga bali boolaba kunga bali Bunyolo tebali wano bali boolaba kunga tebali mu Kampala nkakulaze wano waliwo kenkulaze kaakano ng'omusajja annyonnyola agamba nti abe kaakano nkakulaze wano in fact kazanye kaliwa tukazanye akatambi ako kaakano kakulu nnyo 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 bakakwata bakandidati ba Nuupu abasukka 336 abali mu makomera n'ekino kize kiti olwaleero nti kadawo boli ayinza okatuwa wano Kyagulanyi yabakutaana aweya naye nga tebali wano bannyonnyolako olira nakapiripiriti ale butongo kweni nga Nuupu erina abeesimbyewo okuva ku erosesiri paka waggulu kati ekyo gavumenti bagikutaana aweya nakigambako nti ekimu ku bikumidde Kyagulanyi waali kubeera unpredictable nti unpredictability eyo nyini ekuyamba mu byobufuzi ebintu bingi nnyo nti Kyagulanyi ebiseera ebisinga afuula bambega ba gavumenti abalenzi in fact bwe tuba tugenze ku ssomero nti Kyagulanyi afuula abadde Mansa n'amufuula omugabi w'obuugi kati Kyagulanyi kyakoze ebitongole ebigezi kati kikuza okukira ekyokukwata Alex Waiso Mufumbiro nti ebiseera ebisinga Machiavelli agamba nti ng'oyagala omuntu omukulu okujja ebirowoozo byako ku kifaananyi ekinene olina kukwata babeetoolodde naye ekyo kyeyolekera lwatu mu 221 Kyagulanyi ava e Kalangala yali adda Namisindwa Kyagulanyi agenda okutuuka okugenda e Namisindwa ng'abaana bonna abali ku ggaali ye bonna babakutte
n'abasajja b'ab'enkizo naye Kyagulanyi bali yabateeka ku bbali n'atunuulira olutalo olunene kati mu byobufuzi olina okubeera ng'olina omutima nga mugumu okusinga ejjinja oba olwazi nti togenda kuddawo okukaabira Alex Waiza mufumbire oyo akadde aku olina kusigala nga pulaani zigenda mu maaso nga bwe wazibaze kuba bano abakikola olwaleero bagezaako ku interceptinga na ku interruptinga pulaani zo atodde emabega kankati okusinzira ebyobufuzi ebitambula olwaleero kakati bw'owulira oyo ng'ayogera oba weewuunya kubanga olwaleero wagamba nti Nuupu eri mu Buganda wano Nuupu kakati wuuyo ate bwe bali waawo owulira kungulawo nga bw'okalabakaako tebali wano abalese okwemulugunya ku kitebe ate wano mu Buganda se baabadde nawo naye abasinga baabadde wala obuzibu ekigambo ekyo nze nabadde nkibuulira jjo muganda wange muto wange era akantu kano wenkafunye nenkamusindikira naye bwatyo bwayogera ne mugamba ssebo gye bali naye olw'okubadde bano baalabye kyebonere simanyi nga kyebonere ng'ekibuli kyendagu baalabye kyebonere nga balaba disitulikiti mubadde temubeera abantu nga balaba aba Nuupu basimbye layini bagenda kwewandiisa kuvuganya ku bifo ne beewuunya ne batandika okubakwata mu kubakwata ne bakolagana n'akakiiko ak'ebyokulonda abalala ne babagamba bino tebiwera ne babateerawo obukodyokodyo kino tekyaze bwe kiri kino tokirina ono ayiseewo bwati ne babikola naye nga bamaze kukiraba nti gye bali kakati gwe bw'oyimirira mu Kampala ku TV neweekangabiriza waliwo n'omulala omusajja gwe nalaba ku TV era nga bw'olaba oyo bw'ayogera ng'era naye bw'atyo bw'ayogera ekyo kiba kikyamu nze kyenkugambye ekigambo kyange kyegambye nti ssebo bantu mmwe muleme kwogera ky'owulidde yogera kyogoberedde go wennyini ky'omaze okufunako obujulizi ng'okimanyi olyoka ojje mu kamera okyogere naye ojja kwogera ekintu bakuteekereyo ekirala oswale oddeyo wakaawo abaana bo bennyini bakugambe nti taata wayogedde kino naye ate kino kiri bwe kiti kakati musajja mukulu gwayogedde ekyo abaana bo boddeyo akane bakuteerawo obuntu obwo ng'oyogera n'akakuleetera abo biiri eri gye bali mu bunyolo era obawulira bagenda bamenya kunga gundi gumi naye tebayogera mu Buganda ebitundu byonna biboogerako kunga baali badde babyogerera wano so muzeeyi tuggalawo njagala ombuulire tulina ababaka 529 mu paalamenti bwe tuba n'ababaka 529 batugambye nti constituency 5 zeetaagisa mangu bonnambiro mu kiseera kino era nga kwegamba waliwo obwetaavu bo bwe bagamba njagala otuweko katono muzeeyi alizigala atubuulire abange mu kaseera kano constituency zeetaagisa ye ne ziba tezeetaagisa nga sinaana kusala kinini lwaki ogenda osala eri mu bitooke mu malungu mu bisiko watali bantu nga Wakiso wagaano gisalamu Wakiso tayinaawo buwagizi lwaki balonzi mmwe mu bantu mmwe abalonzi ddala ekyo mukitunuulire mu kirabe si kulonda nti bali balina obwetaavu ekyo tebakikulimba anti Wakiso bw'ogisalamu bw'oti olwedde wano opposition yegitwala bw'onateeka eri era opposition egyegitwala ogyongedde amaanyi buli muntu yenna wano buli muntu yenna akaaba Wakiso obunene bweriko obubbi buli mu Wakiso obuweereza buganye mu Wakiso lwa bunene naye balajanye daba oyo gundi ani oyo minister wa local government oyo gundi Rafael Magezi wakyogerako ddanga Wakiso bakuyise wano sime bali bakwebiki n'olangira wali ku radio oba temuswala basajja mmwe fe mubuulira n'okyogera nakuulira ng'oli ku CBS n'ogamba tewali ssente ekyo mwakisazeewo mukiyimirizeemu olaba ebibuga bye mwabadde mutaddewo mwagambye bigira bikyaleko okukola kubanga tewali ssente kati guuliriza omugenda zisalamu ssente zigenda kuvaawo wakamala okukyogera kati Rafael Magezi wakamala okukyogera ku Wakiso waliwo Wakiso kye mwali muliko n'ogenda Wakiso byali byakusalamu ebyo Wakiso byakusabye noga tetujja kutongoza Wakiso olw'okubadde tewali ssente bwe twamaze okutuula mu kabineti tukirinde ng'okulonda kuwedde mu mwangu ddala mwasazeewo musale bugundi ezo sente zigenda kuva zavuddewo ezo ezigenda ozisalamu okukola ki nagenza okulyanga ne tango ayogera mangu uye omulaba ti mu mangu ddala nga okulonda tekunnaba tugenda kuteekayo okulonda amangu ddala okwaba movement bannange muleme eggwanga mwe tukoze bubi baganda baffe Wakiso
abantu balaje naye wennyini ne bootunula n'otunuulya Wakiso naddala mu Baganda mwasoma tukimanyi nti bwe muba mutukulembera muba bagezi otusingako. Lafayiri Magezi gwe minisita wa local government bw'otuula bw'oti n'olaba Wakiso ddala olaba bwali bwasaanidde okuba ng'otudde mu kabinenti bakuyise ddala tosobola kwogerera Wakiso n'olaga obukyamu gutune Wakiso gy'ava ava ku Mpigi n'akoona Kampala n'agenda akoona yiri eri ku Luweero n'ajja n'akoona ku Mukono Wakiso omuntu n'oganuka nti kino kiki. Nze kye njagala okwebuuza muzeeyi nga tuvaawo wano kye njagala okwebuuza disitulikiti eziriwo mu Uganda sofa zirina obuweereza obumala nga tebannaba kuleeta mpya ate zibuliriddawo obuweereza buliriddawo singa bubadde weebuli bumala walibadde waliwo n'ekigambo akiki kyoyagala okuga nti pulezidenti bwe yagenza okutambula ku luno nga atambulira zino sente zaagaba ezijja abantu mu bwavu si bwe kiri yagenza okulanga kyetaagisa kusalamu wekitibwa pulezidenti Ssebuwoli bw'oba ompulira naba naakakutuusaako entambula gy'otambudde Uganda yonna n'ogimala olwa ssente zino z'ogabye bwe wakomyewo n'otuula mu ntebe ng'olaba nti kyetaagisa kusalamu kwongera kufunza ate bw'oba waakusalamu osale disitulikiti erina abantu 5,000 oleke wali abantu 10,000 wayinza okuba nga aliwo ab'eŋŋanda abaagala ku bifo mu paalamenti kale bwe kibanga munnange bwekityo bwe kiri mu baganda bange nga bwe mutwe mu kikola tewali mutawaana naye bw'ogenda okituna n'okiraba lwaki osala gy'olina buwagizi omutawaana weeguli bwe bigambo ebyo tobiwulira lwaki ogenda osala eri kubanga omanyi nti buli abanaavaayo bonna bwe baba MP tulina 529 kati eri basazeemu 5 basazeemu meka 5 be babaka 5 era nga baabwe si bwe kiri era nga baabwe kati ababaka 5 era bajja kuvaayo bonna bamu oyongereko kozi ne muwala wa Salimu Salazze azze namulabye nga alokinga agenda kwesimbawo yagenda kwesimbawo oba saidi ki ate tagidde mu kibiina kya taatawo namulabye alabikayo wa PRU ekyamukulu we ate mukulu we yabagamba temuteekako kabonero omwogezi yennyini yakyogera nagamba buli ayeteeka okwesimbawo yekka nga tali mu movement togeza n'oteekako logo yaffe ku bipande ebyo naye ate embirabo era mulimu ababitaddeyo nga logo bagitaddeyo naye yabawooninga ate bayinza obbakwatako naye mwana tusiriikirire tuzibirize tusiriikirire mumukirabanga ekyokusaaga naye mukisensule mwana gwe muwala wa mukulu Genosale Musale okugaana okwesimbirawo mu kibiina kya taatawe ekya Yero n'oyagala ojje wekka kitegeeza ki? Muleme kitwala nga mugamba nti ako kabadi muleme kitwala nga mugamba nti ogwo muzannyo. Omwana ekibiina kyajja wano nga mukulu waali abadde mu bantu siriikirira ayinza okuba ayina ensonga ye omwana n'agamba nti bwe najja nga nyambadde Yero kubanga ne bwe yalize nga yeesimbyewo mu kamyufu kkiriza gaanira yalikoze atya yaliwangudde kuba baali balibaga nti mu kamyufu tebajja muwa naye ayinza okulowooza nti bwe najja nga nyambadde Yero nyinza obutawangula kalulu ne Yero ng'alina byagirabyeko Yero yasiiwuuka mutunulire akantu ako muleme katwala nga mugamba nti katemba bw'aba omwana agobye ekibiina kya jjajjaawe ky'abakadde be ye n'agamba ngenda kujja nzekka waliwo akabuuza musiriikirire mukalowoozeeko abatulaba ndowooza biweddeyo. So kyekyo tetugenda sukkako wano okujjako tugenda balekerayo obubaka obwa His Excellence Bobi Wine bwawadde ng'ali ku kitebe ng'ali emagere ng'awa abantu obuyambi obw'abaana okuddayo okusoma. Yonna namba tugikuwadde naye tukutemeddemu ebyo eby'ensonga eddakiika 8 nkakasa nti osobola ozigumiikiriza ngenda kubeera nga tuzikulekerayo. Yeze Sajjime mbadde ne muzeeyi Ali Zigala sebo tukwebazizza nnyo taata abadde batulaba mwenna abatuwuliriza abatulaba abateeka mu matu kyemukola kya bbeeyi data wammwe oyo naye nze nsigala mbagamba ti si ffe abagezi ennyo okuwabulwa kwammwe tukwagala wabula we tukyamye tutereeze tuwabule tutereeze nziramu kkubiriza bannampigi mwenna
nja kujja wano n'omukyalo oyo sinyabo mbaye bakubiriza Aisa Nakasibante alizigala ava mu Kaloddo family bannange mu mulabe temusubwa okumuwa akalu byagendo bakolera mu mpije ebyagaana azeye kabwa namunigira taina waayitidde ne mu muwa akalulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale tufuna akatambi kano Morgan abadde ku mu production kosane kosa ne ku kamera twagala bebaza era mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutugoberedde okutuuka wano katubate tusinkane nate mu mboozi eddako mubeere bulungi. Naye twasalawo tufuuke famire kuba olumu ekoggamuko nga bannaffe bye bakwata nga babatadde oba bwe baba babuzeewo abamu bwe bafuna omukisa ne balabika naye ate olulala neegejja tusinkana bannaffe be babuzaawo bannaffe be basiba ne bannaffe be batta okwewa essuubi keeping a warm watu wakikanya nti each other is all we have buli omu tweyina ffeka ng'abantu ebikolo bitusibwako abantu ab'amaanyi ate abakyali mu buyinza tulina wakuddukira okujjako okwekumaakuma ffe nga ffe twewa essuubi munno bamubuzaawo Kanata Muhammad tanaba kulabika naye twagaana okuggwamu essuubi tiddamulira bamuwamba nti Kibalama bamuwamba bamubuzaawo twagaana okuggwamu essuubi kubanga tukimanyi Bannakyemalira bonna abagwa osanga abantu nga bamukuumira ebimusefa amazeeyo emyaka 8 bannaffe abavaayo mubawulira nagamba waliyo abasajja betusanga eyo bamazeeyo emyaka 12 amazeeyo emyaka 7 abantu be tebamanyi gyali so tubeera tusaba buli kumakya nalwaggulu Katonda akkirize abantu baffe Bakibalama Bakanada bambabazi n'abalala babeere nga beebo abali eyo abakyali abalamu be bawambye nantikiza olunaku lumu baveeyo bannaffe abaatemulwa bo be tuli shuwa tebaabata era tusigala nga tuli wamu tusobole okukuuma obugumu ogobo awamu kuba bano abantu baafa olw'ensi yaabwe baafa abamu tusigale nga tukyali balamu kisigala kitukakatako one abantu baabwe tusigale nga bakyalina sense of family sense of belonging n'okubawa essuubi nti lazima bwe tuba tutambudde wamu tuba tujja kumagana era tuwangule ffenna era bwe tunaatuukayo abo abalina okufuna obwenkanya babufune naye era nga tutambulidde wamu nga tubagoberera nabo nga batugoberera bannaffe abali mu makomera mubalabye nti myezi mitono ng'esatu egiyise taamu eri ewedde nga abaana bagenda okuddayo ku ssomero twali wano era mu bantu abali baleeta ebintu bye twatugaba nabo ebintu mwalimu Edi Mutwe mwalimu Akireewo kaakati ate naye era famire ye eri wano kubanga naye kati political prisoner kati muwambe otwekuma bwetu tetumanya ani addako enkya muyinza okuba musinkananga nange n'abange bali omwo nga naffe tuli omwo obanga n'owooli obanga n'owooli so bwetyo bwe tukuumagana just to making sure tusigala nga tuli bumu nga tuli famire nga ffe buli omu awamu ne amaanyi n'essuubi njagala beebaza abazadde obutagwamu maanyi abatawedde mu maanyi tumanyi bulungi nti gavumenti efuba nnyo obatiisa mwe babulizawo abantu bammwe baagala bive mu mawulire abo abaabuzibwawo baagala bave mu mawulire nga tebakyayogerwako kuba kiba kibabanja abatuuka tebagala linnya lya Kibalama oba linnya lya Kanata oba linnya lya Damulya libeere nga likomawo mu mawulire nga mumubanja n'abalabe basibira abantu baabwe abamu babatuukirira mu kyama babatiisetiise bave mu kamera so okusigala nga mukyayimirira ttiimu ng'abantu bwe muti ezineera bwe bawambira abantu baabwe ne baagaana okussa omukono banaye bwe tuba mu komera eyo olumu amawulire gasaliikiriza ne gatu omuntu oyo nayona gy'abeera bwe kamutuukako ka kilipo ng'alaba abantu be bali eyo bamubanja agwamu addamu essuubi n'amanya kiruli bwolo so ensonga lwaki tusigala nga tuli wamu njagala okwebaza abaana abasoma mwebale era mbakubiriza abaana bange kati gwe kyosobola okukolera muzaddewo we yabuzibwawo bali mukomera kusigala ng'oli ku mulamu aleme kuggwamu maanyi
tubeere mukomera n'ogamba kati n'abaana bange tebakyasoma n'ebirala bifaanana bwe bityo, naye bw'omanya nti omwana wo asoma kuba omuzaamu amaanyi. Kati gweoli mwana muto oli wano ne muzadde wo munaye gw'omuwa amaanyi n'aguma n'abeerawo akusange nga nawe otambula. So mulemereko baana bange, musome manyi muli mu kaseera akazibu. Naffe tumakinga sure tube encouraginga ntubazaamu amaanyi. Tetusobola kugatta gaapu eyo bazadde bamwe gye baali bagatta, nedda. Netukolako kye tusobola kubalaga nti tuli wamu. Ekisemberayo ddala temukyerabira wadde maama bagambye abaana temubalaga kugwamu maanyi, temukaba maaso gaabwe, naye era mubawulira amazima bamanya ani yawamba bataata baabwe ne bamaama baabwe. Bawulira amazima ani asibye bazadde baabwe. Abo abattibwa bamanye ani yabatta. Ababuzibwawo bamanye ani yababuzaawo. Babeere nga tebakyasobola kusiruwazibwa. Kuba bannange waliwo storage enyamiro zinyumizwako bannange betubuddeko. Omuntu nakyemalira omu ng'ayagala okwakakanya abantu yayita abajjeno be n'abagamba mujje mbalage bw'osobola okunafuya abantu n'obakakanya. N'akwata enkoko n'agimanyuula ng'erumizibwa yonna n'agimanyuulako ebyoya. Ng'etonya n'omusaayi n'agiteekawo naye n'agisuulirawo ku kasooli. Nga terina kyakola n'egenda ng'ebojja ku kasooli ng'emugoberera. Abatunyigiriza ebiseera ebisinga baba bagala otukakanya batukube, batunafuye, batwavuwaze, batuwambira abantu baffe, batuttira abantu baffe. Batuteekemu eyo endowooza nti tetulina gye tuli. Ate munange obwongo bw'omuntu bamukakanya ennyo. Olumu yeemalamu n'ekitiibwa n'alaba nga atasaanidde. Kati oyo yennyini awambye omuntu, oyo yennyini asse omuntu, oyo yennyini akutulugunya, ate asobola okukomawo n'akusuulirayo bu mitwalo 5, mitwalo 10, ate munange n'omufukaamirira. Ekyo kiva ku butamanya kikulu nnyo abantu baffe n'abaana baffe ne bamanya ani abatadde mu mbeera eno, ani abanyigiriza, ani awamba abantu baabwe, ani abasibye, ani abagaanidde. Kuba kyangu nnyo naddala mu mbeera eno nga be bakontrolinga amawulire okikyusa ate omuntu akunyigiriza noba nga gw'osiimye, ate omuntu akulwanirira noba nga gw'onyigidde. Muze mubalaba abantu abamu bajja ne bagamba Kyagulanyi asibisa abantu baffe, naye nze mbasibye. Nedda, twogera boogezi mazima. Bataata bamwe bamamba bamwe babasibye lwakwogera mazima, lwakubeera ku kituufu, ate nga tujja kuwangula. Njagala okubazaamu amaanyi tujja kuwangula bannange. Tujja kuwangula kuba tetugenda kusirisa, ate ensi yonna eyimiridde naffe ne Katonda ayimiridde naffe. Tujja kuwangula, tubeere bagumiikiriza, tulemereko. Temujjanga abantu bamwe mu birowoozo, temubajjanga mu ssaala, mubasabire Katonda akola. Temuggwanga mu maanyi, tetugenda kulemerako. Olunaku lumu nga Katonda akkiriza tujja kuba ffenna tujjukire byonna bye twayitamu ne tujja kuba twabiyitamu, tujja kuba twawa. Addayo ku ssomero njagala okati mubeere baana ba mpisa, mumanye kyetulwanagana nakyo. Kati mwe abato kye musobola okukola mweno lutwago kiri kimu, kusoma. Mwe musome, ffe katubeere eno nga tufaafagana n'omusajja, mwe musome. Ekiddako nja babuulira, ne mwe mukole gwakola ki? Gwakusoma, kuwuliriza bazadde bammwe, kwekuuma, kuba na mpisa, kubeera bantu balamu. Kumanya nti kati eno embeera yonna eri mututeekerateekera Uganda empya, era nga Uganda empya egenda kubeera yamu. Banaye kandekerawo ebigambo byange, abato mbaagaliza okusoma obulungi.